Tubadde tubasaba tebatuleta nnyo kajanja temutuleta nnyo kajanja. Let our children, let children be children. Exactly. Let kids be kids, please. Tondaga nnyo nti gwalina okusomesa ennyo omwana wange okusinga ebintu ebirala byonna byalina oyiga. Temutuleta kajanja. Mukendeeze omutijjo. Mukakendeeze. By the way, nze omuntu ayagala amasomero gakome ssaawa 7 ez'emisana gagafa ge Uganda. Njagala gakome ssaawa 7 ez'emisana. Omwana akeera ssaawa 2 ali mu kibiina, ssaawa 7 they break off, ssaawa 8 bali waka ne bakola emirimu egimirala egy'ewaka. Abaana gye bagendamu mu masomero, obudde bw'amasomero bususse. Abaana tebakyalina budde bukola ki? Bukola mirimu mirala. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Nge amagezi amagye ku bugenyi gakubya wakayima omutwe abasiddi omusunsu zirinnya lyange. Agaliwo ye YouTube channel kwe tuli nga sinaba kuwa mugenyi gwendi naye njagala kutegeeza ku ssomero lya Agape Christian School Buwama alisangibwa ku Lyekatebo kilometers 2 zokka okuva ku Masaka. Iwe tugamba nti no kuwandiisa abaana kukyagenda maaso n'okubanga kutambula emitwalo 65 gyokka gye weetaaganga school fees ate nga lya kisulo kyokka kuva ku nursery paka P7. Ebikwatagana n'ebyensula omwana ebyo abisanga ku ssomero tetwetaaga kusanga ng'odda ku ssomero ate mukaalakaala n'emifaliso ate biki ekyo bagenda maaso okubanga bakigonza ate nga n'endya y'abaana nnungi omusingi gwe baliko gwa ddiini mbufu obumu oba obulala. Kankuwe omukulu wakubuuzeeko ajja kweyanjulira ate tugambe ebigambo. Amanya gange nze Nsereko Godfrey era ndi musanyufu nnyo okuddamu okunkyaza ku Agaliwo YouTube channel. Thank you. Yes. Omukulu ensonga mukuze nagadde tubenga ojja okulambululamuko. Yes. Ensonga y'aba artists mu Uganda namutali mu Uganda mukka kali n'ensi zonna okutwaliza omanyi wano ffe tufa nnyo kubafa ab'ebweru tunaabasanga oluvannyuma nti wano tulina ba artists ab'enjawulo nga b'amaanyi nnyo. Yes. Era nga ba artists sijja kukisa ku bayimbi bokka wabula ne bannakatemba ne bannabitone bonna nga balungi nnyo mu bye bakola era nga balina ettutumu balina akasente wabula ogenda n'omubuuza ku by'okusoma kwe ngagamba nze nakoma mu P6 ne P7 saagituula nakoma mu senior 1 nasomako ttaamu emu waliwo ne artist mulungi nnyo naye yagamba nti P7 sagituula nate nenfuna omukisa nti senior 1 nengisomako ekitundu but they are very good. Yes, but they are successful. They have been successful. Successful. They are good at music and have been successful as well. Thank you. Nate nga tebadde successful mu kusomero. I think it was kwogera ku byanjigiriza ebyenjigiriza mu ggwanga naddala wano mu Uganda nzireyo walinga bogamba artists be Uganda. Yes. But globally nabo tujja bakoonako. Lwaki era kino ekintu nkyattributinga ku njigiriza ya Uganda kalikiramu yaffe ye Uganda nti ogenda owulira tubudde interviews nyingi nti munange nze nakoma mu senior 6 nendaba nga music gwe nina okukola era nentandiko then I hit the studio n'abamu atuuka ne ku university year 1 atuuka year 1 semester abamu asoma degree olwokuba omuzadde we yali ayagala akola degree mu mechanical engineering waliwo lawyer rapper yasoma rapper erinnya lye nderabidde rapper could it be Santana lawyer oba lawyer naye amala okusoma n'agenda n'ahitinga studio omulala n'agamba nedda nze ndowooza ye teyagala kukola birala kugenda wala kuno namyaka yasoma obwa dokita ye bwe yabumaliriza ebipapula nawe batwalira ne gundi yaabwe nawagaze kati ngenze muziki omulala n'agamba nange nze ndi nali mechanical engineer omusajja waffe ono kazanyiriza nze nali mechanical engineer asomera wano kwemutaaka n'agamba nze njagala kukola ki nze njagala entertainment njagala kukikwasa education system yaffe education system yaffe tetaddeewo abantu bano abataagala this formal education wawe balaga wabula etukaka bukasi chalkboard etukaka system yaffe etugamba no
olina kusoma bino so olina kusoma olina kusoma bino bebatuwa betulina osoma batukakabukaka nti olina kusoma social studies, science, math, physics, biology, olina kusoma history, geography, byolina okusoma byokka. Sciences and arts. Exactly. Arts in terms of history, politics, those subjects. In the system yaffe, Ministry of Education and Sports, tetuwaddeewo avenues zigenda kuyamba bantu bana ab'ebitone baba nga baagala kukoma mu senior 4 oba senior 6 tetaddeewo we bayambira nti bana mmanyi abaagala okukola music mugende wano abaagala okukola okuba fine art nga gowulira bannange okitadde genda wano. Yensonga lwaki abayimbi abamu bagamba nenzo mmanyi nze nakoma mu senior 6 nga ndaba bino sirina lugendo nga tebingattako ndabira ddala nga amazima ya Katonda line kubo siryange sibitegeera mu musigale nga mugenda nange nze kankome wano ate bambi na approvinga abasinga ba approvinga nti I was meant for this. Chovola bogamba beera successful. They proved that they were right. Yes. So tutekewo enkola n'abazadde baffe bennyini nabo njagalo kibagamba nti omwana bw'omukaka ennyo nti agenda asome by'atayagala. Chovola basoma n'asoma obwa degree n'asoma degree n'agyeta n'agikuwa. Tinze nasoma actually n'akabonero ako ku mwana okusoma degree n'agikwata n'agikuwa kabonero kaako kabonyomi nnyo kali so disrespectful. Inti omwana asobola kusoma atikiddwa n'akwata n'agikuddiza akulaze nti byonna bye wali oyagala nsome it is trash akoze kwagala nti nakola bibi it is trash to me it is trash. So this is your degree nze tompa kwata bintu byenze kangene nkole bye nali njagala and at the end of the day abaana betubazaala bakola ne bafuna kye bayita free will bafuna ne bafuna will their own will batandika okwesalirawo. So omwana buli bwakula natandika okugamba omwana bwakula n'atuuka ku level n'agamba nti daddy mami I want to put on this dress olwo atandise okufuna free will atandise okufuna kubanga kika wabeera muto whatever you put on talina kusala naye bako ne batandika okukula ne batandika okwogerawo batandise okukola agamba mami no I want this one manya atandise okusalawo kati tandika omugayidinga mu kusalawo kwe tomukaka nti now put on this one munyonyola bwomanyi because this and this and this kola boot naye akunyonyole lwaki agala olugoyo kalwe mukula nga mutandise okukwatagana ng'omuzadde ng'omugayidinga mutandika okukola decisions eziri machuwa kati bwe mukula n'ekyo eri mu bukulu ng'akuzanaga naye maama mpulira oba taata njagala kukola kino omukole kye bayita career guidance. Naawe era omwana olw'okuba nti nno tetubeera mu bulamu bw'abaana baffe nti bw'okeera ku makya n'ogenda n'okola n'obeera eyo ne weesulayo gwa naggamba gwe n'ogamba omwana alina okugenda mu ki alina okugenda akole mu university akole kino na kino na kino because tewamuwa budde tomanya na interest za mwana zino tewamuteekako liiso joji omuwazizo kubanga tewamusoma omwana ono gwe wazaala tewateeka up that responsibility kutegeera mwana wo byakola ki byayagala. Yes, so kati nze njagala kukinenya njagala kunenya nti bannange tuteekewo avenues abantu bano abatayagala kukontinuinga kuba nakuli kusoma genda osome music tokoma mu senior 4 oba senior 6 kati ebisigadde byonna genda osome zi equivalents mu music genda osome zi equivalents mu kola kino na kino genda okole zi equivalents genda osome koma wano kati genda otandika okuzimba koma wano genda okole ebirala. Yes kali ekirala nga tukyali mu buufu obwo abaana badde badda ku masomero n'ensangi zino waliwo embeera y'okuba nti abaana nze wensula waliwo kivaani ekijja nterazuka saawa 10 but weziwera saawa 10 wemmanyira nti ziri 11 obanga nzukuse nkola kino
kasitampuli ekigombe kijja ekimotoka kigalagala ate biba bikadde biba bikadde kasitampuli ekimotoka gagaga ndekibale kya nga manya geti nawuli obwana nga bwogera nga manya geti etuddiridde akaana ka nasale bakakoze sawa 10 11 nze kasezibwera 11 kali nze kasa 11 kasampuli ekimotoka setaga tunula ku simu zino ziri 11 naye mbotulokolo twanemeddemu ne tuntuusa 11 kasampuli ekimotoka teweetaaga alamu ogamba ekimotoka kinanze okusa omwana wa neighbor mugeti bakoze eki bamunonye apart from that abaana bakeera nnyo matulutulu kati naabo abavaani beesiimye waliwo obwana babutwalira ku boda owa boda yakanona kati kamwekwata mwe kati nekenyweza n'atandika jisa mujja mweyo w'okumaca ng'ogyeko okukeera then ne tudda ku ssomero gye babatwala omwana ne bamutwala obwo obudde n'abeera paka ssaawa 11 12 vaani n'emukomyawo owa nassare ate nga kati ndaba it is like a trend nti buli somero ndoba zigamaliza gaga katukole naffe somero is the word trend a good thing or a bad thing? It can be a trending good thing and a trending bad thing. Should we say trends always have good things, but they are positive and negative trends. Ya katugambe eyo trend we ba positive olumu efuuka na good culture oba efuuka kya bulijjo never mu trend, then it becomes part of us. Nendo zera chivude ne mu trend, it is becoming part of us. However negative it may be, however positive it may be. Maybe you can examine both sides. Okusookera ddala njagala kusooka kunenya bazadde. How? Abazaala abaana baabwe. Gwe n'ozaala omwana n'omukeeza ssaawa akaana akataka nassale n'okakeeza ssaawa 11 ne kagenda nga kebasa ne katuuka ku ssomero ne kabeereyo ne kasoma for over 12 hours 12 hours ne ka 12 hours zona kasomye ne kadde ewaka nze nenya muzadde ate bakomawo ne homework n'akomawo ne homework kubeera bwadda kinti nno kiba okimanyi nti kati abaana ennaku zino bakola nnyo okusinga ffe bazadde baabo ndi omwana yakusooka okufuluma okugenda ate yasembayo kudda gwamurisiivinga yakusooka okugenda ate yasembayo ate bwatuuka ku ssaawa ezo kubanga nze nina bemmanyi bakomawo ssaawa 3 ez'ekiro ate tabakomawo ssaawa 3 essomero libata ssaawa 3 ez'ekiro ne batuuka ewaka ssaawa meka ne batuuka ewaka ssaawa 4 P5 P4 kati oyo afuna ddi omukwano gw'omuzadde nti kaseera tutu nti oyo omwana akola nnyo n'okusinga gwe omuzadde amukolera okusasula school fees ze ozinoonya nodda nga tannadda gw'ozinoonyeza tannadda oba baabamalayo seete zo kwegamba sayansi simutegeera sayansi awabaana okudda ku ssaawa 3 ez'ekiro simutegeera omanyi ne ka fiizi kangi kati kyeki kitegeeza ki ekyo babamalayo fiizi mbuki sayansi simutegeera kiri so ridiculous so absurd nti omwana ono essomero lino eri efuula nti ssomero kandooza kate fe ate abatali basomesa katusomesa abasomesa baffe mwe abeefuula nti muli basomesa nti musomesa abaana mumanyi okusoma ku baana kale oli musomesa otegeera development y'omwana n'ate nondaga nti ate gwe omwana ate gwe omukolako tokya gwe omusomesa psychologically gwe oli mumukolako tokya omukozeza ku makya omuwadde homework omukomezaawo kiro ssaawa 3 omukozi otya kiriwa science aliddawo okukomyawo abaana nze ngamba gavumenti yaffe ye Uganda ekintu ekyo yandibadde ekitunulemu kikino kikyuke lwaki kubanga abaana bayigira ku bintu bingi bayigira ku both formal and informal. The informal
nga informal gwe kuyigira kuno okwewaka nti bwava ku ssomero avudde waka avudde by the way nzo omuntu ayagala amasomero gakomesaawa 7 ez'emisana gagafa ge Uganda njagala gakomesaawa 7 ez'emisana omwana akeera saawa 2 ali mu kibiina saawa 7 they break off saawa 8 bali waka ne bakola emirimu egimirala egy'ewaka ne bayiga n'ebyewaka anti kye ŋŋamba ne bakola emirimu emirala gy'ewaka koze bagenda beera kusomera obulamu bwabwe bwonna after osegedde nti abaana balina bingi nnyo ebyokuyiga ewaka tulina bingi bye twagala oyigiriza abaana baffe naye essomero terituganyiza wabala litulaze nti ffe tetukyalina mugaso mu bulamu bw'abaana baffe otegedde akantu ako amasomero gaffe gatulaze nti ffe tetugasa mu bulamu bw'abaana baffe lwaki abaana baffe babatadde mu masomero tebaagala ffe abaana baffe bakole ki babeereko naffe abazadde naffe abazadde tukisusizza nnyo naye ndowooza ekintu ekyo ate tukizeeyo number 1 amasomero gakunenyezebwa era nze muga n'abazadde bakola ki bakunenyezebwa because abazadde abamu tebalina budde kifuuse nga bwenzeyo ku trend abazadde abamu okubulwa kwabwe akw'obudde bakitadde ku masomero nti musomesa osobola okumbeerako n'omwana wange wano kubanga nkola nnyo nzikomawo leetirera mumbeerereko naye saawa njakomawo saawa 2 ez'ekiro essomero ligenda okulaba lirinawo abaana 5 ne batandika okiguza abazadde n'abazadde abanafu nabo ne bakitandika nga bwogambye netunefuuka trend adda n'ekyeggula akiridde kati ne weesanga nti the virus it has spread all over schools naye nga kyatandikira ku muzadde ono omunafu eyali tasobola kulabirira baana be kubeerawo n'abaana be eyali tasobola kugamba nti omwana omuzadde ono weewaawo olwo abazadde abatalina weewaawo ngambye weewaawo waliwo abazadde abatalina budde abo saagala bbawa nnyo gundi abo tubaleke ndi ku muzadde omunafu atayagala kubeera n'abaana ndi kuono oli atalina budde that is a case for another day tudde kuono omunafu n'atandika n'aspreadinga virasi ye n'agispreadinga ogenda abazadde bagenda anti abaana anti kati ne bakifuula kati badde scholars ne baba kye bayita kiprep ne bakifuna erinnya kiprep ng'ekyaba boarding eno prep kati abaana beno sigala prep ate sewaliwo prep y'okumakya n'ey'ekiro naye omwana abadde abalukwe mutwe ekyeŋŋamba kuba prep y'okumakya etandika at exactly 6 am paka 7 Janet Museveni maama Janet Museveni ekintu kino yakyogerako yakisiinyaako abaana bakeera nnyo abaana bagana nze mbadde ŋŋamba maama Janet Museveni yali badde era addamu neyeenyigira mu kintu kino practically amasomero ne gaddamu ne garegulatingibwa bulungi nnyo ku ngeri ki gye tukola ki gye tugenda abaana gye bagendamu mu masomero obudde bw'amasomero bususse abaana tebakyalina budde bukola ki bukola mirimu mirala tulina ebintu bingi nga byekugambye nze abaana bange n'ebintu bingi byenjagala bakole naye nga njagala tubeere babawulizeemu bagambe nti banange abaana addeyo ewaka ayoze ebintu bahausigalo bafuuse bahausigalo bahouseboy bafuuse bahouseboy abaana obunafu bususse mu baana baffe bennyini betuzaala betwagala tubeere bakozi ate ffe betwagala tukole olwokuba olina omukozi awaka omwana ne bwatadda omwana omukulu akoma bamaze omuwoleza ebintu akoma bamaze omuwoleza uniform bagigolodde nga bagimuwanikidde wali kyenkugambye nti akola okusinga ggwe kubanga omugambye agende akole ki akole emirimu akole anti akera 10 nakoma osaawa nnyezi ewaka ezekiro kibosire akomeyo bamaze omuwoleza bamaze omuwoleza uniform kati abaana abikola ddi omusajja anti kyenkugamba nti anabikola ddi nti bino bikyamu omwana tafuna mirimu tafuna budde bukola mirimu gigi alina college ewaka ffe kwe twakulira
amasomero gatunafuyiza nnyo ganafunyiza nnyo abaana baffe amasomero ganafunyiza nnyo abaana baffe bakoze olukujjukujju luno abamu bakakola nkakodyo kakusigaza kuteeka abaana mu boarding school because they know nti mu boarding school bakolerayo akasente kangi bakolerayo akasente so what they do batugamba nti omwana amisinga nnyo what is that byasoma ekiro byemutamusomeseza misana mbuuza kati njagala kutegeera buli mwana akomawo saawa nnyezi ekiro afuna A's buli mwana asoma okuva saawa 10 ez'okumakya n'akomawo saawa 3 ez'ekiro bonna abaana abo bafuna A's bafuna zi A bafuna buna soko kinzire bafuna buna apana kisinzire then kitegeeza nti nno it is not guarantee omwana ne bwasoma paka saawa 8 ogw'ekiro tafuna A's tafuna buna sikyashuwa so temutukakaako nnyo bintu bye tutategeera temutukakaako nnyo kusoma kutategeera temutukakaako nnyo bukodyo bwammwe bw'olwokuba mumanyi nti mu boarding school mufunamu akasente kawerako omwana amisinga nnyo kati omanyi bagamba ani katubadde tugamba oba muteeke mu boarding kubanga amanyi wali abadde asasula 7 bona omuteeka mu boarding ajasasula kamu nkaaga boarding abaana bagambe baire mu boarding abasomesa mu bagambe kubanga bamanyi boarding section akasente kakola ki kawera banange temutubala mufudde abaana baffe mubafudde business okimanyi kati omwana bamulabanga asset ennaku zino omusomesa okukuba ku mwana ne bekabakayibwe kati headmaster oba principal ajja kugamba toddanga munoosibwa n'okubira abaana akuba ensawo headmaster kati ennaku zino headmaster yennyini takkiriza musomesa kugunjula mwana in any way sigamba nti okuba omwana kirungi ne waliwo engunjula etegerekeka nze kasita nzija ku ssomero omuzadde n'aŋŋamba nti owaaye omwana ono twamukubye mwamukubidde ki yakoze bwati ne bwati nenda banga dakitegereka waliwo bakuba anirule nga bakuba ebitategereka ne waliwo omusomesa agunjira omwana adda alina kugunjulibwa kituufu ate yabeera omuzadde wakabeera ate bebabeera n'abaana bano full time kuba yalaba ebiyisa full time omwana bwadde ewaka yebaka bwebasi na kuzuuka nagenda kusoma nabeerawo nga n'obongo tebuli yebaka bwebasi kuzuuka genda ku ssomero gotobeera naye omwana abeera ku ssomero full time omuzadde ono ow'emisana ono aleeta tulo mukozi omuzadde ono ow'emisana omusomesa yasinga okulaba omwana ono bwe yeeyisa yasinga olaba emize gyabwe era kyoba olaba abazadde bano abeefudde nnyo strict ku baana manya ku basomesa abayise obubi ennyo abasomesa nga bagunjudde abaana baabwe abaana abo baba bazibu nnyo bakula balibu kubanga omuzadde agamba omusomesa agamba nze sijja bannaye sijja kukwata kuki sijja kukwata ku mwana sijja kukwata omwana n'akulanga kiriawo tekitekere anti tebakikubako tebakigunjula tebakigambako n'abasomesa ne bagamba nkitadde oyo omwana akulenga bw'ayagala bw'anaapama ku desiki apame ku desike bw'anajja n'apama wano ng'apama wano bw'anaakola kyakola ajja kukula bw'ato n'okuza omwana nga tabitegeera ng'ogwe kennyini omuzadde gwe yayonoona omwana because oyagala mwana mugambako nti kati bano ba principal b'amasomero banannyini masomero abaana baffe babafudde business nti abaana baffe tebakyagunjulwa because nkimanyi omwana we banaamugja mu ssomero essomero ligenda kukola loss ya mitwalo 8 ndi principal nannyini ssomero tabakkiriza kuba kugunjula mwana abaana balina mama kale wulira abaana balina okuba customer care kale wulira ne tuva ku musingi gwa education ne tudda ku musingi gwa business customer care can you imagine customer care bana abaana kati abaana baffe bafudde asset babafudde business inti kati abaana baffe omwana omulaba anti bamukubako muzadde we bona omukubako muzadde we agenda kujja ate omwana amugyewo atabuke omwana amugyewo bamutwale
amasomero galina okuba ne principles zaago. Amazo tulina okuddayo ku musingi guli ogw'amasomero ge twawuliranga nti essomero ly'ekkanisa gundi, amasomero go senti gundi, amasomero ge twalabanga nti gagagudde ku ddiini ya Busiraamu. Ng'okimanyi nti eddiini weeri nga makambwe ennyo. Amasomero gagudde ku ddiini y'Obukatuliki. Amasomero galinga g'amaanyi nga gagunjira omwana agenda ova ku ssomero. Nga fujjo limuwedde mu lyonna. Kati sisitemu y'essomero eyonoonese. Sisitemu amasomero goonoonese. Amasomero ennaku zino waliwo essomero jo nadde ku ssomero lya muganda wange eyo. Nze namulemerako. Yaŋŋamba njagala kuzimba ssomero ne mugamba naye njagala onnyambeko ne mwanze wendi. Ku ngeri gy'okusomesa n'amasomero gegiganyuko nja bikuyambako. Principle. Tulina principles zetuyimirirako. Number 1 ez'okubba ebigezo nedda. Naye kimanya amasomero agasinga gabbira abaana ebigezo nti n'omuzadde agenda ku ssomero ng'akimanyi nti agenda sasula $5,000 zakubbira mwana kigezo ku fayino. Okimba obadde okimanyi nti omuzadde asasula $5,000 buli muzadde oba 3 oba ameka nga zakubba bigezo ku fayino. Ebyo nabitegedde jjo. Nabitegedde jjo. Nti oli asasula fees n'amanya nti omwana wange n'omuzadde naye abazadde nabo bakibotte nnyo. Abazadde bakibotte nnyo. Gw'osira ojja ku eyo level n'ogamba kangende nsasule omwana wange bamubbira ebigezo. Bane tutuuse ku biki bye tuliko. System amasomero gabadde ki? Amasomero gabadde ki? Abazadde babadde ki? Baleeta omwana ku ssomero liri. Omanyi ffe tulina essomero eryo lirina engeri girwaningamu. Tulina curriculum zaffe ze tulwaninga, tutestinga from different curriculums, netuzitestinga, netusomesa abaana, netulaba engeri gye batambuzaamu, ne bakola netukola all that is possible. Naye baleeta omwana. Naye ng'omwana oyo alina wabadde asomera. Naye ng'omwana oyo simanyi awandiika nga bamanyi nti awandiika omwana nga abaana bano batandise okuwandiika biki bakoze batya. Nti kale ng'omwana bamuleeta ajoyini ngeri n'essomero ly'okugambe erya brother wange bamuwa interview. Bamuwa interview. Tubuuza omuzadde aleese omwana ono okujoyininga essomero. Omwana ono ali mu kiraasi nti ali mu kiraasi bweti. Tumuwe interview ne bw'otamuwa ngamba omusomesa bino bye twagaana era njagala nkubuulire bw'obanga kino obadde okikola ngenda kukwata interviews nziwa abaana bonna be boteekamu eno kiraasi wallahi kasita babigwa I'm going to hold you accountable. I'm going to hold you accountable. This is not, don't look at this as a business. You're playing with the future. Actually, the first thing, you're playing with the future of this child. You're playing with the future of the country, of the world. This is a future generation that you're playing with. Watch up promoting out on the interview. Promoting a kuchi. Promoting a kuchi. Interview number 1, interview Kuyamba. Okumanya omwana obusobozi bwe byasobola ne byatasobola. Omuyambe. Ogamendo wozo omwana ono kusinzira ku bweno level. Ono mwana agenda tomalaga mutwala watasobola. Olokobola byoli agenda okuwa emitwalo 8. Okitegedde? Omwana bamuwa interview. Omwana okimanyi tasobola kuwandiika linnya lye. Okimanyi tasobola kuwandiika linnya lye n'ebintu ebimu. Naye omanyi lwaki? Kati omuzadde tumugamba munnange. Omwana nedda. Ebino omwana abikoze wooli. Omwana olowooza eno level tajja gisobola. Gy'obadde omuleeteddemu tubadde tusaba tumukakanyeko wansi afune omusingi omulala. Ebyo abazadde tebakyayagala biwulira kati. N'otwala omwana mu P7 ne bagamba omwana ono tubadde tusaba addeyo mu P6 oba mu P5 tulaba ali bubi. Okimanyi omuzadde akuba n'emmeeza. Naye olw'okuba nange omusomesa saagala omwana ono omuzadde amuleese alina ssente ate nange ampaddeyo ekyojja mu miro omwana agende yamanyi kati n'okutoggera omwana that is number 1. Olw'okuba tumanyi nti mu maaso eyo twasasudde ez'okumubbira ebigezo kirikiriya ajayita okitegedde. Omwana ng'agwa omwana bw'agwa ng'omuzadde omanye omuzadde bwe yagamba
kale banange kyewunyisa nakwata emitwalo gyangana nenjiwa omusomesa amukolechi amucoaching nga nyambeko ne omusomesa talina bye yakola taso nakubira omusomesa omwana wa musomesa biki nakubira omusomesa sa awo nyini mukavu yako tuwe tuli nakubira omusomesa namugamba nti omwana okimeta maina kuandika linyali omwana ebintu byonna abigudde wa musomesa biki omusomesa namugamba mutere we lupapula erinyali alikope muri muwandikira alikope ontegedde nenga kirasi gyamutekamu ekirasi gyamutekamu ya mwana ayina okubanga amanyi okuwandika erinnya lye bulungi ngeyo step abaji eyo step abagikoze ki ngo akyali mu mukopesa akyali mu kopesa bukopesa kati system ya fair somero efudde nti abaana batandise okutula bangazi business as we are soon winding up way out nga tu winding up bolekera abazadde n'abasomesa at the same time obubaka bwenyiza olekera amasomero gaffe agatuyambyeko okusomesa abaana baffe omulimu mulungi gwe bakola twagala okugubebaliza naye tubadde tubasaba tebatuleetako nnyo kajanja temutuleetako nnyo kajanja let our children, let children be children. Exactly. Let kids be kids, please. Tondaga nnyo nti goso gwalina okusomesa ennyo omwana wange okusinga ebintu ebirala byonna byalina oyiga. Temutuleetako kajanja. Mukendeeze omutijjo. Mukakendeeze. Muntegedde bulungi. So bakendeeze. Abaana basome okuva ku makya sawa 2 paka sawa 7 gw'emisana. Bagende bakole ebyere byalina okukola. Ate byetusuubira nti n'ebimu bijja kuba bya mugaso okusinga this type of formal education gye mubawa. Si buli mwana nti alina kuyitira ku your blackboard. No, that's not the thing. That's not the thing. Si buli mwana nti their success is on that chalkboard. Nedda, that's not the thing. Ndi mukyamo bandi mutuufu. Ali mutuufu. Twatandikidde erye twatandikidde. Ojjukira. That's not the thing. So buli mwana awobe opportunity of success, opportunity of success in whatever way they can succeed in life. Nenga platforms ziteereddwawo. Tuyina amasomo tegalina na compound baana bye bazannyira. Tuyina amasomo tegalina na bisawo bya mupiira. Tuyina amasomero tegalina olunaku lwokoleko omwana lwagenda mu co-curricular activities olunaku lwe balina speech day ne olwemaloka baterawo ekimotoka kirimozini olwo ne kibavuga mubagenda mu speech day. What is that? Lunaku lwokka abaana balina okukola drama, lunaku lwokka balina abaana okukola music, lunaku lwokka abaana balina okubeera mu competition, quiz competitions, lunaku lwokka abaana balina okukola ebintu ebitakwatagana na ssomero. Lunaku lwokka. Is that the only day? Tuyina amasomero nga netooyo abaana bye bafuka ziwunya okufa nga tebalina na space, ng'omwana space yokka gy'alina yakabalaza, akabalaza ka kirasirumu ye, ate nga ne bwavaawo bw'ati wabewo omulala ddawo. Ontegera bulungi? Naye nga gavumenti yaffe ennungi ennyo etunula. Olw'okuba nti nno avunaanyizibwa okukebera amasomero bamumulisiza ekyojja mu miro, agamba UB genda maaso osomese, olw'okuba bamulisiza ki kyojja mu miro. The system is corrupt. System is corrupt. Amasomero gaffe balina okukyusaamu. Gavumenti yaffe erina okwenyigira mu system zaffe ez'abaana mu masomero, ebintu ne bikyuka. Nfunye bulungi? Yep. Segedde. Kale, obubaka obusibula. Obubaka obusibula. Simanyi lwaki ongoba. Naye walidde ekyo ojja mu miro. Waliwo akuliisiza. Akadde katuwedde. Lwaki ongoba? Akadde wazze kufiira wano obudde buwedde. Lwaki ongoba? Lwaki ongoba? Sibula abantu tuve wano. Kakati
njagala okubuuza amasomero gaffe ekigambo kino njagala ocalculating time omwana gyamala ku ssomero ocalculating time obudde n'omwana gyamala ewaka time ki mwana gyamala ewaka egyamala ku ssomero calculate that time ewaka tuba tulo tewaliwo kadde nti omwana bw'aba spendinga over 12 hours najja neyeebaka 6 hours kiki ekyo? Let children be children. Exactly. Government yaffe njikubiriza nga maliriza kirabika nk'oyo oyagala kungobaka kibula mu bulungi government yakansibule mu bulungi government yaffe tubasaba mu buwombeefu ennyo that please let children be children. Let kids be kids. Mama waffe Janet Museveni eno ensonga bwe wagyogerako wasiinyaako nsi ye ffe abamu ku ffe twakitwala nga kyali sirias eri obulamu bwaffe nga ffe abaffe ennyo ku baana twakitwala nga kiri sirias era twakitunuulira ne tugamba mama Janet kakyogeddeko kiwedde naye my friend kyagaana okukola kyagaanira ddala so tusaba akizuukuse okuyita mu bitongole bya gavumenti ebiyinza otuyambako amasomero galugiratingibwe abaana basigale nga baana okitegedde abaana balinga abakozi kati god mukama b'omukisa kale ambadde ne mwami Nsereko Godfrey agenda maaso okuba nga agamba ebigambo atuttemu kyotutte kitwale omuzadde omusomesa nyini somero mwenna obubaka obwo bubakwatako. Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.